agamba nti inni nadartu ila alkhalqi binatunulira ebitonde fara'aytu kulla wahidu minhum yukabidu nafsahu wa yabdaluha fi talabi arrizqi hatta annahu qad yadkhulu fima la yahillu lahu benaraba ng'ebitonde buli kimu kirwana okulaba engeri ekibeerawo mu nsi muno. Buli muntu akeera ku makya amanya kyagenda okukola ekirambeezaawo. Abalina amaduuka abaabwe bakeera ku maduuka, abalina amagalagi bakeera ku magalagi. Naffe abasomesa tukeera mu masomero, era olwana okulaba ng'otuukayo mu mbeera zonna. Naye abantu balwana ne batuuka n'okuyingira mu byo tateekeddwa kuyingiramu olw'okuba bateekeddwa okubeera nga bafuna. Fanadartu ila qawlihi ta'ala, benalaba nga bwebitobe bifaanana abantu balwana nessekulwana yonna babenga babaako bye bafuna bibayingiza mu nsawo zaabwe mu bulungi ne mu bubi. Entunuulira etteeka ly'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ettooke eryo benalitunuulira lisangibwa mu suratu Hudu aya ya 6. Allah agamba nti wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Benatunulira etteeka eryo nga Allah agamba nti wama min dabbatin fil ardi, teriyo konna katambula ku nsi, kawuka, kanyonyi, kiki, buli kyonna kyolaba nga kitambula kuno ku nsi, illa ala Allahi rizquha, kiina ebyenfuna byakyo. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول جل جلاله في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد mtendere z'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nanyini matenda amajjuvu atendebwa nago gokka ge yeetenda nago. Tuzzaako okusabira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kusasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala kubeereko ye n'amiro gwange n'ejjammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala. waraqibuhu muraqabata man ya'lamu annahu yasma'u wa yara watazawwadu min dunyakum ila akhiratikum. Abangi twesibire entanda okuva kuno ku nsi nga tugenda ku nkomerero. fa ina khayra zadi, n'entanda esinga okuba ennungi taqwa Allahi azza wa jalla, kutyawo Allah tabaraka wa ta'ala. Ab'ebitiibwa nga tunagenda mu maaso, mbadde nsaba tutuule bulungi. Abavubuka abatudde ku kisenge, eyo nkola si yaffe era yakutuula ku muzikiti. Nammwe abatudde emabega ng'ate mu maaso mukyalabayo ebifo, era enkola eyo nayo si nnungamu. Mukakase nti layini esooka ejjudde, woolaba ekifo wooba ojja Abdul Wahab. Kasoolaba nga layini esooka wakyaliwo ekifo wooba ojjula. Leka kujja kutuula w'osanze, leka kujja kutuula w'osanze. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza bemba muzze mu swala fa atimmu saff al-awwal, mujjuze layini esooka, thumma alladhi yaluna, oluvannyuma tudde ku layini eddako. Naye mmwe mwina enkola, buli muntu alaba akafo wasobola okwesigama watuula. Enkola eyo si ntuufu, ate newankubadde mbyongera wakyali abakyagaanye bano ababiri abalinaaniganye. Mu maaso waliyo ekifo, layini njiraba weeri, ne bo bakyagaanye okujja mu maaso. Tegala mubeere basajja bagonvu abazze mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, ate nga n'ebyensoma
bigambo si byange, bigambo bya mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bye mbategeeza basirugana. Lwekyo mubere bagonvu mugonde muteeke mu nkola kubanga ekibaleese kyekyo kyennyini. So totuulanga buli wosanze, otuulanga owali ekifo naddala olwaniranga layini ey'omu maaso. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yali ajogerako timba kubanga mumanyi obulungi obuli mu layini esooka walam tajidu ne mutagisanga lastahamu bwe kyali badde kyetaagisa kukuba kalulu mwali badde mukakuba. Ogamba nti Sulaimaani essola ya dhuhuri go wansoose mu maaso, leero tukube kalulu, leero nange mbeereko mu maaso. Naye olwokuba tubigayalirira ebyo tutubifaako, omuntu atuula bwasanze walaba nga asobola okwesigama n'atuula awo. Abange tufeeyo tubeere nga tetujja buzzi kusaala kuba twasanga bakitaffe basaala, tubeere n'embeera ate ey'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Bujja tuula mu layini, ekyo kya bbeeyi nnyo. Tuza kusabira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam okusaasira kwa Allah tabaraka wa taala kubeere ku ye. Emabegako wali twatunula ku nsonga 8 omuyizi ziyategeeza muwalimu we emyaka 33 gy'amaze nga amusomako. Twasobola okutunulako ku nsonga zaalinga 5, zaali 4. Olwaleero mbadde nsaba mukkirize omusomo ogwo tugukomekkereze nga tutandika n'ensonga ey'okutaano. Omuyizi yagamba nti seeka emyaka 30 gentudde naawe ku nsonga 8 ze nakuyigako, ey'okutaano yeeno, inni nadartu ila alkhalq, natunuulira ebitonde, wahum yatahasaduuna ala naimi dduniya, ng'ebitonde buli kimu kitunula kinnaakyo nga kikiwalana kikikwatira ensaalwa, naye nga mwana wattu mu nsonga zakwatirwa mu n'ensaalwa temulimu nsonga ya nkomerero, wabula ensaalwa bagikwatirwa lwa byansi, bya bugagga bya nsi eno, bya kwewunda bya nsi eno. Kayumba nga kewazimbye omuntu nakukwatira ensaalwa, kamotoka kewaguze omuntu nakwatirwa ensaalwa, oba kasaati oba kakanzu koyambadde, oba mukyala ng'alaba sigwa omusaana nakukwatira ensaalwa era n'atandika okukola byakola. Emyaka si mingi nnyo, batunyumizaamu ku muvuko wa bodaboda eyalaba nga waliwo omusiraamu awasiza omukyala, ayongedde ku mukyala ye gwe yalaba nga mulungi nnyo okusinga nannyini ye eyamujja gye yamujja, n'atandika okukola ensaalwa ne fitina ey'enjawulo ng'ayingira mu maka ga munne ng'agamba omukyala nti mukyala gwe munnange obbaawe tamanyi bulungi bwo naye nze mbumanyi, tayinza kumala gakuzzaako atyo. Mbadde nsaba okkirize nze nkubeererewo. Ayingira mu maka ga munne, olaba ensaalwa bwetandika, era n'atandika okuweereza 1, 2, 3, 4 ng'ekigendererwa kye kutta maka ga munne. N'abikolera ebbanga, ate omukyala bambi yalwawo okulabuka nti ono ayagala kwonoona maka ge, naye bwe yakimanyira okukibuukamu obudde bwali bugenze. Naye agamba nti inni nadartu ila alkhalq, bwe natunuulira ebitonde, wahum yatahasaduuna ala naimi dduniya, naye nga bonna ekibatta bakwatirwagana ensaalwa olw'ebyengera by'ensi eno. Fanadartu ila qawlihi taala, nze nno bwe nalaba nga bifaanana bwe bityo ne ntunuulira etteeka ly'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala erisangibwa mu suratu Az-Zukhruf
Allah tabaraka wa ta'ala ngagamba nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya byonna abantu bebalina byolina byennina Allah tabaraka wa ta'ala yabitematema yabitugabira omuntu yali akamala mu lubuto lwa nnyina ennaku 12 Allah tabaraka wa ta'ala yasindika malayika namuwandikako biki byanaafuna mu bulamu bw'ensi biki byanabeera ye mubulamu anaawangala mu bbanga ki ng'omukyala yakabeera olubuto ennaku zakabeera 12 gy'emyezi 3 so olwaliro lwa Bakari byofuna bye Allah tabaraka wa ta'ala byakuteekerateekera si kubahatisa si kukolako nnyo bye Allah tabaraka wa ta'ala byakutemera byolina okubeera ng'obifuna mu bulamu buno obw'ensi era byonoobeera ebyo Allah tabaraka wa ta'ala yabiteekateeka nga tonnalowooza nti olibeerawo. Sheikh ono agamba omuyizi ono agamba nti fa'alimtu nemmanya anna alqismata min indillah tabanga okutematema okugabanya kwava wa Allah tabaraka wa ta'ala byolimu tobirimu lwakuba okola nnyo Allah yabikutemera gendimu sibirimu lwakuba ndi mugayaavu sikola Allah tabaraka wa ta'ala byantemera getekedde okufuna. Fataraktu alhasad nabimanya nti bwebito byenfaanana kyebayita nsaaro nenkireka bwe ndaba kirina ngamba nti alhamdulillah ala kulli haali nebaza Allah amatendo ga Allah mu buli mbeera. Mwana wattu nesikola nsaarwa abange nsaarwa mbi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yali ajogerako yagamba alhasadu abange kyebayita nsaarwa yaakulu alhasanati kiri ebirungi by'omuntu byonna by'abaalina nga bwe mulaba omuliro oba omulaba omuliro bwe guli enku oyinza okuteekaawo tutera okuteekaawo ezarabadwana tuteekagamba ezo enku zijja kutumala nnyingi naye Husaini aba yakafumbayo wiiki emu ne tukakasa nti ezo enku tezijja kutumala muliro nno gwe guzirya. Bw'obeera n'ensaarwa nga toyagaliza banno birungi naawe ebirungi byo bifuumuuka nga bw'olaba enku bwe zifuumuuka nga ziteekeddwa mu muliro weewala ensaarwa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'atuuka okutugamba nti aktharu ma yamuutu min ummati ti abantu abasinga obungi abafa mu umma yange eno tewali kibatta kibamalawo illa alhasad nsaarwa. Weewala ensaarwa weewala okubeera ow'ensaarwa. tusobola okyogerako ebigambo bingi naye obudde tubutera tumala. Ensonga y'omukaaga agamba nti inni nadartu ila alkhalqi natunuulira ebitonde yuadi ba'duhum ba'da nga buli kirimu kiwalana kinnaakyo wa yubghidu ba'duhum ba'da nga naye ebirala bisunguwalira banno baabyo. Kino kisunguwalira ono nakiri kisunguwalira oli. wa yuqatilu ba'duhum ba'da sekyo kyokka n'okuttiŋŋana okulwanyisagana ono alwanyisa oli n'ono alwanyisa ono. Benno bwe nabiraba bifaananako bwebityo thumma nadartu ila qawlihi ta'ala nentunuulira etteeka ly'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala Allah bwe yatugambira ti inna ash-shaytaana lakum aduwwun sitaani bannange gye muli mulabe fattakhiduuhu aduwwa mumufuule mulabe. Sitaani yereeta obulabe wakati waffe ne tukyawagana ne tugwa omuntu n'atandika okulwanyisa munne kuba sitaani yeeba erina byeyagala biyitewo. Suratu Fatir aya ya 6. fataraktu al-adawata al-khalqi ebinno bwe nabimanya ne ndekeraawo okukyawagana ne bannange. watafarraktu li-adawati ash-shaytan ne ndabanga obulabe bwange nina kubwolekeza sitaani atuleetera bino wahdahu yekka nange nembeesonyiwa.
abange gwoyagala omwagala lwaki? Yate gwokyawa omukyawa lwaki? Mbaka sallallahu alaihi wasallam era kyava atugamba ti man ahabba lillah, omuntu gwayagala naye nga amwagala kulwa Allah, wa abghada lillah, ne gwakyawa n'amukyawa nga amukyawa lwa Allah, wa manaa wa a'ta lillah, n'akwata mu nsawo n'abaako kyamuwa naye nga amuwa kulwa Allah, wa manaa lillah, n'akodowala nti munnange nsaba kunnyambako kino aga sijja kukuwa naye ng'ekikikukozesa ekyo ekikummisa oyo kumumma lwa Allah, fakad istakmala al-iman, obujjuvu obukkiriza bwo oba obujjuzza. Owange gwokyawa wamukyawa lwaki? Yate gwoyagala omwagala lwaki? Gwopokera omusimbi gwo entakera omuwa lwaki? Yate gwokodowalira n'akusaba n'ogaana omuwa lwaki omuwa mukasa? Kibuuzo genda ubeere ng'okyebuuza, gwempa mmuwa lwaki? Ate gwennyima mumma lwaki? Gwenjagala lwaki mwagala? Ne gwenkyawa lwaki mukyawa? Bw'onofuna ansi ezo ez'ensonga ezennya, munnange ojja kweddaho omanye tugweteekeddwa okuwa nina mmuwa lwakuba kino, ate ne gwennyima gwemma ebyange gwesiwa nina mumma lwakuba kino, ne gwenjagala nina kumwagala lwakuba kino, ne gwenkyawa nina lwakumwagala lwa kino. Obukkiriza bwo bujja kubeera nga bujjudde. Ensonga y'omusanvu nga yesembayo mu kutuba yaffe eno agamba nti inni nadartu ila alkhalqi, binatunuulira ebitonde, faraaitu kulla wahidu minhum yukabidu nafsahu wa yabdaluha fi talabi rizqi hatta annahu qad yadkhulu fima la yahillu lahu. Benaraba ng'ebitonde buli kimu kirwana okulaba engeri ekibeerawo mu nsi muno. Buli muntu akeera ku makya amanya kyagenda okukola ekirambeezaawo. Abalina amaduuka baabwe bakeera ku maduuka, abalina amagaraji bakeera ku magaraji, naffe abasomesa tukeera mu masomero. Era olwana okulaba ng'otuukayo mu mbeera zonna. Naye abantu balwana ne batuuka n'okuyingira mu bye batateekeddwa kuyingiramu olw'okuba bateekeddwa okubeera nga bafuna. Fanadartu ila qawlihi ta'ala, benalaba nga bwebitabo bifaanana, abantu balwana nessekulwana yonna babe nga babaako bye bafuna bye bayingiza mu nsawo zaabwe mu bulungi ne mu bubi. Entunuulira etteeka ly'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ettooke eryo benalitunuulira lisangibwa mu suratu Hudu aya ya 6. Allah agamba nti wama min dabbatin fil ard illa ala Allahi rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Benatunuulira etteeka eryo nga Allah agamba nti wama min dabbatin fil ard, teriyo konna katambula ku nsi, kawuka, kanyonyi, kiki, buli kyonna kyolaba nga kitambula kuno ku nsi, illa ala Allahi rizquha, kiina ebyenfuna byakyo. Kyolwo omuntu yenyumiriza ekigambo, yakubidde mukwano gwe namugamba nti Allah ngezesezza embeera enkutte, naye ndi ku nkola, kankole enkola y'akanyonyi. Enkola y'akanyonyi mugimanyi, ujjukire hadithi y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti law kuntum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghudu khimasa wa taruhu bitana. Abange mubakubanga mwesigamira Allah obutuufu bw'okumwesigamira, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, yali bagabiridde nga bwagabirira akanyonyi, taghudu khimasa, kakeera ku makyanga kayala ne mukisakiro tekalina kyekalinamu, wa taruhu bitana, ne kagenda okutambula bitu kafuluka ne kava mu kisu kyako ne katambula ne kagenda gye kagenzeeyo ne kafuna bye kafunye.
essakiro kole kakkuta ya bwana Ali kakkuta era ne kakomawo nga n'ekisakiro kataddemu ne kaleetera omwana waako gukaliseeyo nga tekalinawe kagenda katambudde butambuzi ne kafuluma mu nnyumba ne kagenda okukomawo nga ko kakkuse n'omwana waako wekalise ne kamuleetera namugamba nti mbadde ndi wano nga ntudde butuuzi naye ndaba ganneesiibye simanyi kiddako nagaa naye kankole enkola y'akanyonyi n'afuluma mu nnyumba n'atambula bwe yatambudde bino byaŋŋamba ebya jjo era ono yabikoze jjo bwe yatuuse dada atambula yayise mu katale bwe yatuuse mu katale omuntu bwe yasookeddeko namugaa nti ŋŋandudde okulaba uli otya kyendi muli mutya nagamba dde nkusaba okkirize olyaku mukene nayita alhamdulillah namutikka akaveera ka mukene namugamba barakallahu fikum n'atambula ebigere n'avaawo awo n'asimbula bwe yasimbudde yasanze omusiraamu omulala yabadde mutunzi wa bummonde n'amugamba nti ng'olwawo okuyita sayidi eno bwe nasaalidde egindi nakusangayo naye nkusanga n'egindi mbadde nkusaba okkirize seeka nkutikke obummonde buno obutwalira abantu beeka namugamba barakallahu fika namutikka obummonde simanyi bakatende bino obuwulira bulungi namutikka obummonde namugamba barakallahu fika neyeyongerayo bwe yabadde ate atambula n'asanga omukyala n'amugamba nti seeka ndudde okukulaba okuva we twava okuziika e Masaka siddanga mukulaba nagamba webali kujja tuziikirako Masaka mwana wattu mbadde nkusaba seeka okkirize akatunda kano ne kamangada okatwalira abantu beeka bakasiike bakakamulire onyweko namugamba barakallahu fika yatisse yavuddeyo n'ekiveera kye naddeeka abantu benga balina ekyokulya law kuntum tatawakkaluna ala Allah abange tuba kubanga twesigamira Allah tabaraka wa taala haqqa tawakkulihi obukakafu bw'okumwesigamira larazaqna yani tugabiridde kama yarzuqu at-tayr nga bwagabirira akanyonyi kakeera ku makya nikatambula nikakuluka nikagenda ninga nikagenda tekamanyiyo mwabalirako ku baana twayimbanga akayimba abaaliko abato waliwo abazaalibwanga bakulu naye abaaliko abato tulina akayimba ke twayimbanga nyonyi terima muwimba nyonyi esanga mulimire abo baali bategeeza abange tuddeyo twesigamira Allah tabaraka wa taala embeera nkakanyavu ge mazima naye yatugamba nti wafi samai rizqukum wama tuadun muggulu eyo gyebiri byenabateekerateekera byonna byennabalaganyisa ate tewali muntu asobola kufa nga tabifunye. aqulu qawla hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisaa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwa tawwabur rahim. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Omuyizi ono agamba bwe namanya nti buli kitonde kirina riziki yakyo Allah gye yakiteekerateekera faalimtu nemmanya anni wahidu min hadhihi ddawab ndi omu mu ebyo nakimanya nti nze siri wanjawulo kubiri nange ndi omu ku bitonde Allah tabaraka wa taala bye yateekerateekera fashtaghaltu bimalihi nintandika okutawaana bimalahu nintawaana n'ebyo Allah byalina ebi byateekerateekera nze wataraktu mali inda nendaka ebitali byange nendeka ebitali byange nemanya ekyo kyagundi nenkimulekera nentawaana n'ebyange esemberayo ddala. Agamba nti ensonga y'omunaana anni nadartu ila alkhalq natunulira ebitonde faraaitu kullu makhluqi minhum mutawakkilan ala makhluqi mithla
nalaba bwe natunulira ebitonde nalaba nga buli kitonde kyesigamidde ekyo bye kirina. Omuntu alina akalimu ke keyesigamideko, alina akazimbe mwajja ez'abapangisa keyesigamideko, alina obubuzi bw'alunda bwe yesigamiddeko, alina ente bw'atyo naye yesigamidde ku nte zange tiwentundayo kano abaana tebaddayo ku ssomero. Omwezi bwe mbalabalamu gwe nkama amata njijjamu kino na kino abaana basobola okuddayo ku ssomero. Ono yesigamira mu maali ye, wa hadha ala di'atihi, ono yesigamira ebirala, wa hadha ala markazihi, ono yayina senta ye ssomero kwe yesigamidde. Wa nadhartu ila qawli llahi ta'ala, zenno nendaba nti ebyo byonna byonna bisobola okuggwaawo nentunuulira etteeka ly'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala erisangibwa mu suratu Talaq aya yokusatu, waman yatawakkala ala Allah fahuwa hasbuhu, omuntu yesigamira Allah, Allah amumalira. Fataraktu tawakkulu ala al-makhluq, nendekayo okwesigamira ebitonde oba emirimu gyange. Wajtahadtu fi tawakkuli ala Allahi al-khaliq, nenteekamu amaanyi ag'enjawulo nenesigamira Allah eyabitonda biri byonna. Faqala al-alimu, ebenno bwe yabimaliriza omuyizi muwalimu we n'amugamba nti barakallahu fiik, muyizi wange Allah akuwa omukisa, ni'matil mu'min salihu anta, ng'oli muyizi wa nkizo, webale kubeera muyizi mugezi akwata ebimusomeseddwa. Sseruganda, bw'otuulanga buli wasomesebwa tovangawo mutwe mukalu, tovangawo nga toyina kyokutte, baako kyeweerippako. Kati ng'ejjuma eno bwetambudde ddayo eka ng'olina kyogamba nti kino kyo nkitegedde. Oleme kuddayo kubuuza nti omanyi kutuba ebadde ya ssaawa nnamba ne byayogedde bibadde bingi nnyo nze siina kyenkuttemu. Beerako kyokwatanga buli lwojja. Y'ensonga lwaki twakubiriza nnyo tulujjuma luno bannange tugamba salaamu alaikum warahmatullah, salaamu alaikum warahmatullah, nodduka wawaawo ebitambula biwetaaga okumanya. Naye abasinga obungi salaamu alaikum warahmatullah, salaamu alaikum warahmatullah nga mutambula nga mugenda, kiba kyabulevu nnyo. Otuulangako olwosaalidde oleete ku adhikaari, owulirize ku bigenda mu maaso, omanye ensi bwetambula, omanye eddiini yo bwetambula. Totambulanga butambuzi, tobeeranga mu muzikiti ng'olinga gwe basibye oli mu kkomera. Kun rahatan ruh fi lmasjid, wumula istarih. Kyekigambo istarih fi lmasjid, bw'obeeranga mu muzikiti owummulanga, abanga oba owummudde bingi biki bingi byowona ng'oli mu masjid. Waye tuli mu nsi ng'abakyala bo basalawo kutambula bukunya, kabeerera mu masjidi muno wakalaba babika. Tuli mu nsi ng'olwaleero buli w'obeera bakuyita genda mu riba. Olwaleero bwakawulya abakoolo genda mu riba babika. Bw'obeeranga mu masjidi manya nti kyekifo ekisinga okubeera ekyebbeeyi. Makisi yali akyogerako sallallahu alaihi wasallam, yali akyogerako yagamba ti afdalu biladi ila Allah masajiduha, ebifo ebisinga okubeera ebyebbeeyi eri Allah subhanahu wa ta'ala mizikiti. Bw'obeeranga mu muzikiti owummulanga, totuulamu ng'olinga atudde ku mpiso, otudde ku maggu oyagala genda. Wummula, oli mu maaso g'awakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. يقول جل جلاله في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أصحاب نبيك منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا